eyali omuyambi w'omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya nga Muhammad Luswa Luwemba alangidde nga bagenda okwesimba okuluvuganya ku bifo by'okujuza ekifo ky'omubaka Paalamenti wa Kawempe North kiriri okumalira mu kifo ekyokusatu nkuvuganya kwa kamyufu kwa NUP olukadde wa munnamateeka Eriase Lulimbazi Nalukoola. Luswa ategeeza nti akabonero kagenda okugirako kasaawa. Nina ensonga lwaki tukozesezza akabonero ako kubanga essaawa etegeeza ebintu bingi. Obudde bwe buliwa obudde bwe buli Kawempe North munsuubire okulaba nti ngenda mu Parliament sikwogera bwogezi luzungu, ngenda mu Parliament okuteekako ebikolwa. Yeetolodde emiruka mwenda nga yeebuuza ku bantu basemba okusalawo kwe abamukono basinkanye bawadde endowooza zitali zimu. Tetwakulinda dda ojje tujja kuwa yadde wagiramu independent tugenda kuwa kalulu. Omusajja gwe bawa kaadi yali agaana kwesimba ku mugenzi oba omuntu eyakuba ebipande nga n'omugenzi akyali mulamu. Ate Ssegirinnya tetusobola muvaamu ate tuwa omuntu omulala. Tulina okuba omuntu asobola otambuza ekintu nga Ssegirinnya bwe yali. Nze ndowooza mwanditudde ne muteesa ne Nalukoola oyo n'ekibiina ekyo obululu bwaffe ne butafa nnyo NRM kwe bwegazanyizaamu. Luwemba agambye nti Kagwala Keetonye wakwanganga omuntu yenna namusala mu maaso mu kalulu. Era obululu nkakasa nti n'aba National Unity Platform abali mu Kawempe bonna gye mpitidde boogera kimu Luwemba. Saagala kubeera nti bandabanga nakigwanyiza ayagala okwawulayawula mu kibiina kyentunuulidde ennyo NRM teddiza Kawempe North Constituency. Ne Hajati Kaladi Hanifa yegwanyiza ekifo ekya Kawempe North asinkanya mu kubayimaamu abamu Kawempe bano basimbye okumuwagira nga basookedde ku muzikiti nga abatabuliki oluvannyuma ne bagenda mu maka ge gye bamulombedde edduwa. Abalala bakisiza okwakwasiza ku mbeera zaabwe eza bulijjo ng'ayita mu Kaladi Foundation. Nfaayo ku bantu sisobola kubanga nkimala nzekka naye wabula gw'osaka ofunamu nnyo n'abantu bo bonna ne bafunamu neewaayo kubanga nsakira bannakawempe. Ate gavumenti ekwasisa abatuuze basoba mu 13 ebyapa mu nteekateeka yatenebwawo okubibafunira. Minisita w'eby'ettaka Judith Naluli n'abakuba yakwasisa abantu bano ebyapa n'abakubiriza okubikuuma. Alabudde abafunye ebyapa obutabyewulirako ssente. First do ekibalo which Muzeeyi normally talks about. Ekibalo to see whether what you want to invest in the loan will be value addition or you will be in position to make even ends meet or get more money. Yarasi Wembala Catherine Kamwine asira abantu kwata bulungi ebyapa bino bye bafunye. Konka abantu bakatunga gabyapa mbwenu n'abani nkushaba ngotakanjira ompeera abantu banje babunenero omugombora ya Rubaya amasiko ahabokuba gavumenti esente ekabashashura. Ate polisi etegeeza nti nkubigwa abantu abeekweza amayumba 300 emadyokolo mu bitundu byapa. Omuwagizi wa polisi mu ggwanga Kituma Lusoga agamba nti abantu batandikire mu kulwanagana ku mukolo kyaviddeko munnaabwe okufa olwo abayookeze ne basalawo okuwolera. Era twagala okuvumirira ekikolo ekyo ate abantu bonna both abakola obulumbaganyi buli obwasooka ne bana abakoze kuno okwokya nga polisi tubanoonya era tugenda kubateeka mu mbuga z'amateeka. Kituma asaba abakulembeze okuyamba ku polisi okulaba nga abantu abakomye okutwalira amateeka mu ngalo. Nga LCs n'abalala bonna bajumbire mu kwogera n'abantu kye tuyita sensitization kubanga kino si kifaananyi kirungi kyabaddewo. Mu ngeri empolisi ekasankadde ekutta omukuumi wa kampuni ey'obwannannyini Ndamuma Joseph owa Detail Security Services yanyagudde obukadde 7 ku nannyini hardware.